tosobola kuba Illuminati ngoli mulwadde. They make sure nti bafuna healthy diet, bakola regular exercises o keeping omubiri nga gugira nga gukyapika. Demon teyagala mubiri munafu. Wano mtukola kyo kwegata watukire buziba. Atuuka ebuziba. Nga gwona abeere n'osaba Mukama Katonda. Kati wali yasotuuka ebuziba. Yegata bwasaba agende buziba. Omulokole yenna akyaliyo ng'okyali mugundi. Situganye nti n'amasabo geetaaga ommenya. But neetaaga nnyo omulokole w'omulembe guno. Obeere ng'otambula n'omulembe. Sitaani advances ennyo singa ababulizi b'enjiri. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanyanze Bright go Wamaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo bw'owulya mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabbuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko ky'olina okumanya. Buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu. Kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go Wamaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Ku MRlive kwe tuli amanya bampita Rimasa oba mitandikirwa Bongo weewaawo mbebaza mwabongeredde ddala okulaba video zaffe ng'abawendule. Mwebale kutwagala, mwebale kutulaga nti weewaawo. Mukama Katonda waffe mulungi ekitenkaniko yagabirira ebinyonyi ku ttale awe empisa ekyokulya naawe engabi ekyokulya ate y'omu naawe empologoma ekyokulya. Kyokka nga ate gwe abiraba oyinza okugamba nti empologoma ng'ebonyaabonya engabi. Kale nno engeri gyakolamu ebintu bye esikuluma nnyo entegeera yaffe. Ffe ku mpologoma tulaba bukambwe ku ngabi nate kusaidi empologome kuba kwebaza. Engabi eyo tagikyawa nga agyagala. Kyokka ate ng'empologome erina kubeerawo ng'erya ngabi.
weewuunye engeri gyakolamu ebintu bye. Buli bw'omwesiga ebye tebisala, ebya Kristo tebisala. Bw'oliba ogenze bali kunyumyako ki? Kulya. Waliwo akayimba akagamba nti kulya kwewola mabanja bakabasajja, kulya sente z'amadagala na nguudo. Oba baligamba nti bwe yabeerawo yabikyusa, era okubeerawo kwe kwazala generation empya. Kale nno tusabe n'olwaleero programu ya leero agiwa omukisa, agiwe blessings etukire ddala ku mutima gwo ne waggulu wa byonna ebeeko nekyekubikulya mu nsi y'omwe. Tuli wano okugulumiza stand, tuli wano kutegeeza nti bw'omugenda kempola ajja kukuyuzaayuza. Sitaani wagenda nnyo, mubuze emirembe. Ne bw'osanga omuntu ng'anywa ebiwalagi by'ebiyaga, waakiri mu kubeeyo akaama, Kristo ye Mukama alokoka, Kristo ye Mukama alokoka. Bw'agezaako okuyomba muddemu, bw'aba muzibu waakiri dduka, naye tomulekeraawo okutuuka kufuula ebbize. Naye nga oyita mu bikolwa ne mu bigambo. Togenda n'ebigambo byabalokole abamu bayitirira okwogera ebigambo naye ng'ebikolwa bw'olaba ebikolwa by'omulokole. Kale nze nzikiriza Rabon Charity Foundation egenda kulya amawanga. Tuyita mu kusiga ebifaananyi. Gwayagala ebifaananyi, tugezaako okukola studio yaffe empya nga tukulaga paints n'ebintu byaffe bya art bye tusobola okuleeta mu hotero yo, bye tusobola okuleeta ewakaawo, bye tusobola okuleeta mu gadeni yo. Ze hotero zaffe zino empya mu kifo kyaffe tuli mu kusetinga. Soon tugenda kibalaga, tukyakisetinga, tukyakikola, tukyalaba nga kitukagana n'omutindo. So gwe ayagala okuyimirira n'obuweereza buno Rabon Charity Foundation, tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba ssomero, osobola otuwa ebifaananyi ebisiige ebyo bitukusiigira. Tukusiiga nga bw'oli, tukuwa ekifaananyi ekyo kinyi kiwandyetaaza okulaba, tukiteekako obwongo bwaffe bwonna naye waggulu wa byonna ekifaananyi ekyo bw'ekitugulako akasente kagenda ddala mu nsawo z'abamulekwa, abaana b'oku street, bannamwandu, bassemwandu n'abantu abonaabona. Obuweereza buno bwajja kujja baana ba ku nguudo bonna ku luguudo kubayigiriza Katonda, tubateeke ekamengo kiri mu bazimbira olwo nno baddemu okwesa Katonda waffe ekitiibwa. Tukoye okulaba obwana obukuba abantu, tukoye okulaba abantu abeesulayo gwa Nagamba n'ayita ku munne nga yeetaga kiniigira namuga Katonda akusaasire kiniigira na kya 3. Tubyekolere ng'abazungu bwe baabikola naffe tusobola obbikola. Tetwajja wano osabiriza abazungu bwe tukikola. Mwabagula ati waffe muli tuvaamu ne mutandika mugula China, Venezuela, Russia n'ewalala, mujja kuba mutuvuddemu era nga tugudde. Wadde nga tukkiriza nti Katonda waffe eyabatugattako tali tuvaamu. Kale kikyakutuma mugule paints zaffe, mutuyite tupaintinga amahoteri gammwe, tukole tuteeke furniture mu mayumba gammwe, mu makompawundi gammwe, mu mahoteri. Oli mulokole olina hoteri, naye banateeka ati wali balokole balina hoteri eyo, mwe furniture mumugulawa, ebisiige mubigulawa. Owooluganda wagira owooluganda. Obwana buno tetubusobola ffekka, tubusobola ffenna. Kijja kuba kibi nnyo gwe okuva eyo gy'owummulidde Paraguay, Uruguay, Mexico ng'ojjeeno, okuva eyo gy'owangalya ng'ojjeeno ozona okuwummula, akaana kakukube. Naye ng'amaloboozi twagateekawo nti bannanga buno obwana tebwetaaga mu makomera, obwana tebwetaaga kubusiba na kubukuba, bwetaaga kuvuba tubuteeketeekera ekifo. Tuddemu tubuyigirize Bible, tubuyigirize Katonda waffe olwono bube great. Na tetuguleko ebifaananyi obuweereza buno butuuke gye butatuukanga. Tuli mu kusereka, twetaaga amabaati, twetaaga amabulooka. Soon tugenda ku finishing essomero okulimaliriza. Tulina ozimba bulooka y'abasomesa lwansi okugula material. Tuguleko ebifaananyi, sente zigulemu material, tujanjabemu abaana, tutwale enjiri gwe gy'otasobola kutuuka ojja kuba otuuseyo singa otuwagira. Kale Rabon Charity Foundation byentuma mbagambe. Abamu bagamba nti naye introduction eba mpanvu, ly'eddoboozi lyetuyisaawo. Katonda obuweereza bwe yatuwa okwogerera bwe buno, era viewership gy'atuwa obuweereza buno, atuwa viewership eyo obuweereza buno bugifunemu, si ffe kwekkusa. Kale weewaawo mukulu, nsanyusa okulaba sebo. Nange nsanyusa okulaba. Konfirayo siyaasi leero. Oyogeredde ddala okulumya abantu. Sirina gwe nnumya naye, just omuntu yenna ddala omuvubuka ng'ali mu myaka gyange kigwanidde okuba nga we-maintaininga, anjogera ebintu nga we-maintaininga, kubanga Bayibuli egamba, oba waliwo enjogera egamba nti cleanliness is next to holiness. Obuyonjo busemberedde obutukuvu. So
kitugwanidde era ng'omuntu yena nakigwanidde kuba wano kati wetulabira omuntu anaaba wabuvunaanyizibwa anaasobola okuba n'obuvunaanyizibwa obusukka ku ye anaasobola okukwasaganya obuvunaanyizibwa obw'abantu abamwetoolodde kuba gwe omuntu kennyininyini oba nga teweeyinaako obuvunaanyizibwa onaaba atya n'obuvunaanyizibwa ku balala omulukola byo mugato ona kudombeke bwe mujaga mukama yebazi batongulyanjiriyo era nze abo abantu si owunye enkwawa ogegedde amannyo mukama yebazi enjiri yaabwe sigiwuliriza muleke namwe era omulokola okumusanga mulimu gosanga ayambadde akasuuti naye nga esaati eno waliwo n'abalina nga kuno kwayulikayulika kuno eno ku gundi mutuufu si kwogera bubi naye enjiri ennaku zino tugiteekemu ebisoko leka obeera obujulizi gwe kennyininyini gamba omuntu nti bannayirokoka mukama katonda akyusa obulamu nga nawe obulamu bwe bulaga nti bukoze eki kale waliwo omulokole ajja okubuulira enjiri nga ddala nnyikidde naye nga bambi alina essaati emu gwe mulokole munnange ali ne muganda wo nga muganda wo olaba essaati eyulise kuno olina amasaati 10 bw'omugeya lwaki okwatayo essaati emu oba bbiri n'ogimuwa kikyangunyo onaabuliranga kuno kwonna kuyubuse bambi ayinza okubayagala kakati gwamulaba lwaki ogana nemulokole munnange kamusigemuko engatto n'essaati eno enjiri etambule omanyi negendeza nnyo ekintu kimu abantu tuyambisa nnyo ebigambo nze ku nsi teri kintu kisinga kunnuma nga omuntu ayinza okunsanga mu mbeera yange embi nagamba guma nange nabiyitamu ekintu ekyo tekina kye kingasizza nti ogenda okwesanga nga ebigambo ebyo byogerwa naye bayibuli egamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu so at least obanga olabye omuntu alina embeera gy'ayitamu at least mu sportingire mugambe nti jangu ogezeeko eri genda kuwano kuba mulimu abantu abamu nga teetaga words of encouragement nga abadde se encourage for a long time naye kati there is something kiba physical you engage nti mugambe nti amanyi genda kuwana eno ku gundi ate sobanga oyogera biga mugambe nti genda kuwana eno genda ku kifo kibwe kiti ninawo ddiiro kola boti ne tulabo bakiyinza okukola then okujja omuntu n'omugamba nti bannange ojja kumaguma kola boti mukama agenda leeta omukisa mukama atagenda leeta mukisa kwate tekyali malayika eva mu bbanga kukka wansi bantu gwamulinaanye gwe kennyininyini yegwe change esookerwako wadde engalo n'abali eyo ng'akikoze okuva we yatandika naye abantu nabo baafuuka bazibu bwe yatwala kalimu agenda akole yamulimirira bamugoba ku mulimu bwe yaleeta ewaka n'amujja mu kyalo gye yali abonaabonera yazaala mu baana be bonna abaana bwazaala mwasooka wazaala muokubiri bwe yaleeta ng'amanyi bannange mulokoleka sammulese katugumye ekyoto tutekewo ekyoto yamaliriza tutebbaawe kitegeeza ki ekyo gwe mwana wa katonda byonna tuli biyitamu era byonna kristo yabiyitamu naye tokowanga kukola bulungi awo nno obukiza we bulumira ng'entunuka n'owulira nga ddala byenjogera kati ovuddeko obulala kwasa tv oyo byayogera bimanya ngamba obutako wakola birungi oyo nga batwala bba wange nagenda wano okulokoka mba mpakiza akagaali kange mu kompawundi nsanga akagaali bakabbye awo eggulu we liri toko wakola bulungi wekkakkanye tunaasobyanga banaatusobyanga naye tuteekenga reconciliation amasakati gaffe tuteekenga okwegumiikiza amasakati gaffe tetukoowa tuimitatinga Jesus kubanga ye nze ebintu byange byonna byenkola I try to imitate Jesus, not be like Jesus. I cannot be like him or I cannot be Jesus, but I try to imitate imitate kwe kubanga okopa ate kisukako ne ku kigambo ky'okopa kuba imitate kiringanga bakyava mu bana abalinga bazanyiikiriza ku stage nga olaba omusajja tuzannya mu kifaananyi kya Museveni so oba ogezaako ddala kuweyisa ng'omuntu oyo even ku ebintu biri byennyininyini basic nti enjogera entambula enneeyisa omuntu oyo yennyini oba oyagala almost kumumalayo tuyita imitate mu mbeera y'okumitate nga tugwa naye tufuba okuyimuka kubanga ne Yesu waliwo yatuuka ekiseera ng'amaanyi gamuwedde ali ku ttaka naye yayimuka waliwo ekiseera we yatuuka n'akuba omulanga n'agaa kino mbadde sikisuubira naye byonna yabivuuluka waliwo ekiseera we yatuuka
obusungu ne bumukwata iso kuba abantu emboko muyeekaawo tomulaba byawandikwa bigaya bakuba baali bagifudde akatale naye era so byonna olutubikole atugulumiza Kristo Katonda waffe omukulu tutandikirewo action packet abantu bongedde ddala okutegeera enjiriyo bongedde ddala okutegeera nti walokoka tolimu wadde ne Illuminati akatinitini bongedde ddala okutegeera nti gwe generation eyenkya era gwe generation eyaleero era gwe generation egenda okubaawo weewaawo gwagenda okuyingiza abantu mu Kristo obusimba obuyingize mu bwakabaka bwa Katonda ze bwe nkutunuulira bwe nti nkulabamu obusumba okoze church kuba byonna wabiraba bwokwata wano mu masanamu ogamanyi bwokwata wakati ze kyenjagala in fact chapo yafeeka Mmengo eyo olina okubaamu n'ekifo nga wakiri ku Friday tuwulira abaana ki enjiri era enjiri y'abato enjiri y'abavubuka enjiri eyo ngisobolera ddala kuba mukomera mbanga yonera we nali mukomera lwe naberanga mukomera nabuuliranga enjiri era ekimu eky'ekkumi kiyamba ki ekimu kino eky'ekkumi ku musumba kibizaawo obulamu bw'omusumba n'emirimu gya kukyaki ekimu kino eky'ekkumi ku musumba wekikwala n'okiwa omusumba kiyamba obuweereza otutambula kyekisooka kuba bayibuli ekirambika bulungi n'egamba era ze ssente zokka zokka bayibuli zekkiriza omusumba okuteekuza mu nsawo ye ekimu eky'ekkumi kiyambeko ye okubeerawo n'ennyumba ye era n'okuyambako ebintu ebimu ebyekkanisa kyekyo ekimu eky'ekkumi ebyo kikola kati nze okola ekimu eky'ekkumi nenkolayo ebychild matters mbakute ku kimu kya kkumi kya foundation oba okute ku kimu ky'ekkumi ekikyo ekyange kati ekya foundation kino kati bwe tuba mu church kuba waliwo kyetuyita ekiweebwayo ekiweebwayo basically ekyo kyo kirina kulabirira church ekiweebwayo basically kino ekimu eky'ekkumi era omusumba yagamba nti Mukama Katonda nakyo kibeerera ddala mu nnyumba yo nekimuyambako ye n'ennyumba ye wabula n'agamba nti akanteeko ne mu nnyumba ya Katonda bajja kwongera okutulambulula wansi kati obuweereza obwo buli Friday mu chapa yaffe eka Mmengo kubuulira abaana okwogera nabo tujja kufuna n'ekimu ky'ekkumi kubanga ate nze sikiririza mbasumba mbaweereza nga beekoma omumaamuso aweerereza mu nnaku tujja kwana ku chano yaffe tujja kuteekangawo akabboko kateekawo tujja giteekawo nze nkiwulira muli okyusa abaana okyusa ate era nga ndi musanyufu nnyo kubanga obulamu bwange buno obusigaddeyo essaawa zino wetubala abala life span y'abantu engeri abantu obuwangazi bwabwe asikola kiraamu wabula ng'omuntu akuze nze natuuka ekiseera nentegeera obulamu kati nfuba nnyo buli kyenkola nkole maki mu bwangu saagala ebbanga lyange lisigaddeyo ery'obulamu ate nzibina eno bye mbadde mpiseemukko ebbanga limaze nga nkyali mu kutankatanka nga neeyongera okumanya Katonda ate serekere nebbanga erisigadde ery'obulamu bwange mbeere nga muweereza kola ebintu bingi ebiseera ebisinga omuntu okukola oba okuleka olumukululo si kuzimba bizimbe bya bbeeyi si kukola ssente n'otuuka ekiseera nga buli omu agamba naye musajja akoze ssente wabula kiva ku bantu b'okyusizza era abagagga abasinga abafa ne boogerwako beebo abakoze ebintu ne babaako obulamu bw'abantu bwe bakyusa nga buli muntu akola mu kampuni ye yeevuga nga buli muntu amuweera agamba omusajja okuva natandika okukola naye obulamu bwange bukyuse era waliyo n'abo abakozi ye n'agaggawala naye ng'abakozi bakozesa bakyamubanja renti abaana tebasoma bulungi kwegamba ebintu ng'ebyo abantu abo bonna balina enjawulo so nze enjawulo yange impact yange saagala erabike mu bya bugagga oba mu material things eziriwo wabula njagala ebeere mu mitima gy'abantu abaana n'abantu sekinnomu nga bagamba obulamu bw'oyo omusajja nabugwanyulwamu okubeerawo kwe kulina ekyenjawulo kikwakyusa niko munju y'emasaka wano emasaka wafuuse emasaka masaka nakati ekyewuunyisa enseenene ziva masaka yakola ennyonyi yaayo masaka baali bagimya ekibuga okuba site eyagala okwetongoola masaka lwampaka era nga embeera yateekwawo ne bagaa nti nedda masaka gye tulina wano mu Buganda tulina masaka mu Buganda yeeyawudde masaka gy'osanga omuntu nga yambadde pinki papo orange red
buraka kugamba ngesuuti emu okuva waggulu ng'atataddeyo n'akamuli k'ekyoya enkoko akasimbye mu nkofiira eyo Masaka gy'osanga ng'abantu balina olulimi lwabwe maama taata kinewunyisizza mbadde nkyalowooza ku Katonda engeri gye yagalamu Masaka engeri enjiri y'ebyekyukakyuka gyetandikira Masaka ate laba nti ennyumba y'Eruminati eri Masaka tuli mu nnyumba eno wangamba mwasinziranga mu nnyumba eyo ne muva mibiri gyammwe ne mugera mukola effujjo ne mukomawo mu mibiri gyammwe ennyumba eyo ddala kiki ekyalimu ennyumba eyo structure yayo ekisooka wogitunuulira n'ebbali si eri awo nti yeegombesa n'engeri kalina gye zaasitukamu si eri awo nti wogitunuulira n'ebbali si eri awo nti egenda kuba attractive ku maaso era woogiraba oyinza okugamba oba bagizimba myaka gyadda wogitunuulira teriiko nnyo features za njalo zigamba omusajja yazimba ekizimbe gali kwoleka tekitemagana nnyo ebweru wabula kiri awo kiyimiridde ogambye ennyumba nnene but si eri awo era osobola n'okugamba oba nannyiniyo ndowooza abeerawo mukadde but wogituuka munda engeri gye bagitonaatonamu bagisaamu ebintu wabweru eno wogitunuulire naye oba otuuse mu luggya si eri awo erina features eza attracting ennyo okuleka eyinza okwewuunyisaako bwe bubonero bw'oyinza ossanga kwaliwo obubonero obuli ku mulyango wano ng'alina obbeera obumooli ku mulyango gwennyini okusooka oyingira then ne wansi gwe bateekadde omumaati nawo wogibikkula n'ogijjawo nawo waliwo obubonero obuliwo ne ku geeti wano wali akadde nawo waliwo akabonero akaliwo so poziko ekyo kiyinza okufuula curious n'oyagala okumanya kiki ekiriwo naye ebisigadde it is ordinary biringa bya bulijjo kuleka ng'ogituuse munda wogituuka munda mwayo baateekamu buli kimu ebyokwewunda eby'enjawulo shapes ez'enjawulo mulimu ati ow'enjawulo furniture waabwe engeri gye bamukolamu kuba furniture waabwe gwe bateeka mu nnyumba eyo tebamukola wano mu Uganda yabamu exporting abo exportings ebifaananyi portraits ezirimu byanjawulo amatala gaabwe engeri ge bateekamu zichandiriya zonna buli kimu kyanjawulo it is not anything like byotera okulaba mu maka agamu kwegamba buli kimu ekyabwe ekirimu kina message era kina kikiportrayinga so ennyumba eyo era n'ekirala ekiri mu nnyumba eyo it is like a poto eringa emu ku nsibuko eringa emu ku mpagi eziyimiridde nti nga wona agamba nti omukulembeze w'eggwanga waba ayina amaka ge amakulu Nakasero ayinako agali side kyemala is it Kololo Ntebe ya Entebe so nabo wekatuwegali nti wano mu Uganda actually mu Uganda ziringa lodge za mirundi 3 ez'Abaluminati mu Uganda Abaluminati balinamu enju za mirundi 3 tubale za mirundi 3 tebalina nju ndala ezo zi grand lodges zirimu za mirundi 3 then kati Masaka waliwo eri Masaka waliwo Entinda endala eri gundi eri side zeno ngadda olaba ngadde Gayaza eri awo Gayaza awo lwakuba eri Gayaza katundu bakayita batya nga tunatuuka Busukuma eri awo Gayaza so abantu bazinzeeko Gayaza so they have grand lodges eri tetuziyita nyumba tuziyita lodges kati lodges ezo mwe basinkanira ne bakola egundi seno lodge nga gye basulamu just baziyita lodge for some historical reasons ne baziyita lodge kakati abantu bano ennyumba zino zibamu abantu nga bameka osobola osanga ennyumba abantu abawangaliramu sosanga ennyumba ngewangalirwamu abantu nga 20 ekinene but olunaku lusobola okukya neetuuza abantu 10 n'omusobyo kuba ziba nnene bazimbanga ziconnectinga ziti so weziri zikola shape yazo wezituuka mu wano gateway ingirira eti zikola form ya triangle eti zikola form ya triangle katika gate kaba kambwe batu woyingirira gate eri mu boyingira ingiziramu emotoka ekola ki but zo ngazo weziga waliwo ezidda ziti nezimane zidda ziti kaziconnectinga ku gate
batu bagizimba engeri gye bagizimba mu structure yaayo. Abantu nga bameka baba mu nju eno accommodating abantu bameka? Ebesooka accommodating abantu nga 15. Ebesooka accommodating abantu nga 15 kuba zirina ebisenge bingi ng'oggyeko bathrooms biki zirina ebisenge bingi ebisulwamu omuntu abaze wasobola osula ziba n'ebisenge bingi 15 basobola okuyingiramu ne batuula. Ebisenge buli muntu alina ekisenge kye nga buli muntu alina ekisenge kye weyeebaka 15 bajjaamu. Ziba nnene era oba teweegenza osogiyita factory ng'ogirabidde wawe oyinza okigiyita estate oyinza okigiyita mansion. Tudde wano mu nnyumba eno mubaamu ne essaawa ezibagatta mu zino essaawa za kusaba mwenna essaawa ezitimu zituke musabe oba buli omu akikolera waayagadde. Kati ekyo kijja kisinziira digiri gy'oliko. Kati mulimu abakulu ddala bo balina obudde bwabwe kuba bino ebintu by'okgenda nti mbu okola ki okubaako emikolo gye mukola oba okwandibadde ng'okusinza kisinziira gundi gye muliko tho mu buli wiiki balinamu olunaku lwabwe. Olunaku olwo nga bonna lwe bakola ki lwe bakuŋŋaana era olunaku olubeera lwa Monday. Ku Monday bonna abalina okubeera abagirira ku eyo loogi muba mulina okujja era abasinga abasamoninga era oyinza okubeeraawo ne bakuweereza email oba oluusi wegubanga omukolo ogenda kuba munene balina kaadi zaabwe zibanga zambaga oba oliawo nga wa delivery agireese nga bagikuwa nga bakusamoninga. Kati awo kisinzira loogi gy'oba ogendako naye nga balina obudde bwabwe nti mulimu abakola ku makya mulimu abakola ekiro mulimu abakola mu ttuntu kisinziira level ki gy'oliko. Kakati mbuuza njagala tukitegeera nkisemberezo yatugoberera kankiddemu kibimu twabanga mu ssomero twabanga prep ekikuba prep parade kulya ng'era mu ssaawa ya parade basanga omwana ng'ali mu kisenge mu bisenge mu dormitory booko bibonerezo nebeera omina tebalina kuzibundi ezo ku mbeera eyo nti emwandu ayiira buli ssaawa 10 fenna nga tugwa wansi. Kati ekyo bwe kityo kati kankikugaziize abantu bano balina amateeka agabatwala era wano amateeka gwe yeekubiriza kuba buli nsobi gy'okola oba okoseza bulamu bwo osobola okukola ensobi ne bakuwa ekibonerezo bayinza okugamba nti mbu tuleetere omusaayi ogwenkana bwe guti saddaka y'abantu we bati kolayo ekintu bwe kiti ekikuwa oba si kiba nga kinene nnyo bulamu bwe bugenda. Kakati ebbanga lyonna walina abantu abo kibonerezo ki ekyokusaddaaka kyebaali bataddewo n'okitya nga obungi bw'okusaddaaka nga bakiwadde nze tebampanga kyenalaba abantu batimba kutiisa naye nga alina okubasaddaaka emyoyo kibibiri ki obungi ki obwali bukutiisizza mweyembeera ogamba waliwo omu ku bannaffe yakola ensobi gye yakola yasobya obudde baali balina kye bamutumye nga yalina missioni yalina awantu yalina okweestablishinga nga dimoni ye gyaweerereza ng'alina ogyeestablishinga mu kifo ekimu ekifo ekyo yali gundi buno buloogi obusulwamu abantu. Kati bwe yagendayo ebikolo bwe yalina okusaba obudde bwe yalina ogitandikiramu si bwe yagitandikiramu yanywa omwenge n'ayisaamu obudde. Kati bwe yatuuka okukola obudde obwo ne butalayininga bulungi yali alina gundi era alina abantu beera alina okukola nabo. Kati bo baatuuka mu kifo mu kutuuka mu kifo yo obudde bwe yatuukiramu kuba yava ku bbaala ng'alina okugenda ku loogi eyo gy'alina osula gy'alina okukolera ebintu ebyo agenda otutuukayo nga obudde yabuyisizzaamu era yatuuka bali bakola omukolo tiyagwatendinga. Kati bwe twaddayo ku Grand Lodge ne bamugamba ekibonezi kyalina okuleeta eguno omutemwa gwe yalina okuleeta abaana baali babiri nga babuwala ng'alina obbasadaka ate nga mbeerera
kyekibonerezo kye nalaba nga kyali taafu ng'alina okubaleeta mu nju eyo. bali ensaddaaka yaabwe yanjawulo. Ennaku zino tebakyasaddaaka nti kusala ebyo byadda kati. These days they are so advanced. Ezo ekyokusaddaaka ne bayiwa omusaayi mu buliwo physically kikolebwa ku mikolo n'ennaku zino nabagamba n'emyezi nti kikolebwa ku mikolo giri eminene. That's when baleeta omuntu oyo oba olusinga bagenda transferringa demoni kikolebwa ku mukolo nga munene ddala. But wekiba nti mulimu saddaaka ezimu zibakola nga tebakyasala musaayi nti gulaba guyiisaawo nedda. Ajja kujja kati ng'ezo loogi afunye omwana w'abendi amututte amwebaseeko. In that process okwegatta ensitaano gena maaso mu that process mukwegatta gwe tomanya kikyaba akututteko. Era abantu balina okwegendereza nnyo abeegattagatta kuba that's one of the biggest portal abantu we bawansiganyiza ebintu ebingi. Abasinga mukiwulidde badde nga bakiwuliranko nti omuntu eweegatta n'omuntu ebyeri byegatta n'ebyena. Abasinga batera kyogera. In reality ekintu ekituufu omuntu lwegatta n'omuntu muyina bingi bye muwansiganya. Era ensonga lwaki abantu abasinga tebakibagambanga nti ekibi ekyakolebwa mu Edeni abasinga tebakitegeera. Kati ebyo byamugenda bisanga mu bantu bano. So kinagambye mu kusooka nti bo kye bakola bajjayo amazima. Omuntu lwamanya amazima oba omuntu lwamanya ekituufu bwe kwekugunga. Gavumenti zona zolaba abantu abaleeta emirembe bwe bamanya nti mbali mu kunyigirizibwa, bwe bamanya nti mbu waliwo kye batafunako access beegugunga. Kibi kyekyali mu Edeni otuyisemu ntwadde mu nju nga kibatti nkuto mu babiro. Kibi kikogyeko kibi kyekyo. Amazima ekituufu ekibi ekyali mu Edeni okusinziira nga we nasomesebwa eri bwali bukaba. Era kyekibala ekyalibwa bwali bukaba. Mu gundi yonna yonna eyaba Illuminati teri mukolo gwe bakola nga tekulimu kwegatta. Era n'abantu babeera bagenda okukolera ebiseera ebisinga basooka kwegattirawo ebyo. Oluusi n'omuntu aba agenda okukikola abaako n'omuntu gwasooka okwegatta naye. Bw'oba ogenda okukola okusaddaaka mu Illuminati ogenda okuva mu oyo ogenda okukola buli kimu osooka okwegatta kwamakulu nnyo gye bali. Emmere y'Aballuminati esooka kwegatta kaboozi. Era gwe mukolo ogusooka okwegatta okwo bakulimu n'amaanyi bakugyamu amaanyi mangi. B'Illuminati bano babaonasonyiwa kirungi nnyo n'obuuza. Bakozesa omupiira. Bwe baba beegatta ebiseera kati awo kisinziira wabanga akikola for his own pleasure abukozesa. But wekiba nti mbwakikola for the sake of the ceremony tabukozesa. Akulimbalimba. Tabukozesa. Asooka kukebeza. Asooka kukebeza era naye aba mulamu. Tosobola kuba Illuminati ng'oli mulwadde. Era akawukako. Era kyatakuba nnyo bintu ba Illuminati babeera balwadde. Taba na birwadde binene eby'omu musaayi. Ebyo nno. Asobola okuba omulwadde w'omutima n'ebirwadde ebirala. Ate abo abalwala ezo abalina ezo endwadde z'omutima bisukaali bipuresha ebifo byabwe buli wofuna ekirwadde bakusala eddaala. Illuminati takozesa muntu obulamu bwe nga ekisooka those people they are advised to be fit. Be bakyasinza okukola physicals doyiro oyo bakola nnyo bafa nnyo ku bulamu bwabwe mu ngeri gyota. So that's why kisibu nnyo basanga nga banywa. But ndoza nzize nga nkibagamba nti tosasanga Illuminati ng'anywa nnyo. They make sure nti bafuna healthy diet, bakola regular exercises o keeping omubiri nga gugira nga gukyapika. Demon teyagala mubiri munafu. Era omubiri gwe gunafuwa ekuyamu olukwe. Gwe kuvamu either bakusa eddaala oba
obaako endagaano gy'oyingiramu endagaano eyo gy'oyingiramu either okkiriza omubiri gwe ne gutransformingibwa basobola okukufuula ekintu abasinga muwuliddeko kituyitanga vampire ebintu gyebiri they exist though vampire gyeziri naye tezibeera ku nsi yaffe eno kati gano ge mazima amatuufu ekituufu kye mulina okumanya teziba ku nsi yaffe tujja kudda waawo vampire zivaawa zibeerawo zisulawa kakati ekitegeeza tuli wano waliwo omuntu aliyo kati agamba kacayi kankawumuze omuntu yenna bagenda mu kikolwa ky'omukwano ng'akozesa obupiira ekikolwa ekyo kati omuntu wagenda mu kikolwa ky'omukwano bupiira kimanjagala okubuuza ekyo emikolo gya sitaani tokyeka mu bupiira kati obupiira bwo kati omuntu okugenda mu kikolwa kyonna kyonna eky'omukwano kiri bwe kiti kino kiri specific eri ba agenti bokka nti wabazze okukola nayo ekikolwa ekyo ky'omukwano specifically ng'ali ku intent ya mukolo tagenda kukozesa kaki omukolo n'obupiira tebikwatagana tagenda kukozesa kapiira but asobola okujja ng'azze oba katugeze nti azze kukola azze kukozesa bwenzi niwakozesa akapiira gwe oba omaze okukola obwenzi niwakozesa akapiira oba omaze okukola obwenzi but ye obutakozesa kapiira watuuka nti tagenda kukozesa kapiira nga mukolo ng'alina omukolo gwali mukola because all in all aba yeetaaga physical contact ng'eri complete okuba nti mbu abaako amaanyi ga transferring kuba bino byonna ebintu energy gwe ba transferringa aba yeetaaga kundi okuggwayo ku mikolo egimu but there are some nga wakozesa akapiira ng'omukola so agukola wakozesa akapiira ng'omukolo guba mufu niwabeerawo n'emikolo egimu nga niwakozesa akapiira nga it is okay emikolo ekyana okitegedde kitegeeza okwewala illuminati mwewala obwenzi bantu mmwe kyekyo togamba nti batandise okutakula nti kankozesa akapiira bakubwenzi nedda akapiira tekagenda kukutaasa agent kukozesa kifo kibi oba kubaako kyaba asobola okussaamu ekintu noba mukozesa akapiira but mubaamu ebimu byalina okukola ng'agenda kukulemerako temugenda kakozesa agambe ate ebiseera ebisinga agenda okutuusa ku eyo point you are agreeing kubanga byabasosokulisaamu myezi 3 nabanga akozesa obupiira bwa abayinga trust oluvaawo ku mukolo gwennyini gakulimba n'okuba ebiseera ebisinga agenda okutuusa ku kikolwa ekyo nga byakuyisizaamu eno okwetolooza kabi ebingi ekituufu abasinga okutuuka ku essaawa eyo eba yakazigiziga abantu abamu they lose their senses aba tasobola nakukola kusalawo kutuufu aba yamaze dde okuteeka under his control byaba akuyisizaamu eno mugenzeko mugenzebwa agenda okutuuka tokutuusa nga gwe omwoyo gwe yagukutte ddaati aboneka kusaba kukka ebyo mugamba mugende mu house party simaye Illuminati namutodoseeko ajja kukuba endipo musiibe mulokole tolina kulyanguzibwa buli wamu si buli mmere nti erina kgenda mu lubuto lwo wadde nga nessaala etukuza emmere tolyanga tonnasaba tonywa sigamba bbiya omuloke tanywa bbiya tonywa kyayi nga tonnamusabira abantu tebasabira kyayi naye kenyini kyayi ndwawo mumusabira ebiseera ebisinga nfuze bwenfuna ekyoka nenkisa mu lubuto nga sinna kirya nsooka kwebaza kimanyi teri saala esinga eyo okwebaza webale mukama kyonna kyabaleese kuba tageranko kipi eri mwana wa muntu kakati enju gayaza ntinda masaka giwali ebitebe binantameggwa bitebe byaba Illuminati abantu gye bagenda ne beekola obusolosolo ne Lucifer ebyo mu nju muno okwegatta Illuminati nabo beegatta mu nju muno nnyo nga gyenkomeza okwegatta nti kola ekibiina nyigiina biki ebikolwa by'omukwano nnyo mwezo ennyumba ya Illuminati ebiramu abantu 15 kati ate loki nduulu buli wamu Illuminati bataguze
kati ate eri kyekyandibadde nga omuzannyo abantu gwe bandikoze okutwaliriza obudde okuyisa obudde gwe gwandibadde nga tho nti okikola ekyo ekyo kikola kiriko criterias. Bwe tugamba nti mbu tulina omwana ali mu senior 1 ntuba n'owa senior 6 wa senior 1 tasobola kwegatta n'owa senior 6 fresh agenda wekene nedda birimu levels senior 6 era ekikolwa tebepulisa mbuto akizibu nibazaala busaabasanamu kakasanamu akato ate eri bali kikola bulala ye kati wali abane control kuba kati abamanyi nti kati wano ye abamanyi kuba kati tuba tumanyi nti oba omanyi nti kati wano nsobola ozaaza wano wenkola bwe nti waliwo ebintu bye bakola nga emikolo yaba agimanyi nti egisobola okukola ekintu era asobola okukikola nga tekiri mu dimoni n'egyo asobola okukikola nga akikoze ye ng'omuntu nga takikoledde maanyi ga dimoni era n'akikola nga takusiize dimoni yonna oba nga talina maanyi gona gakutaddemu. Mu nyumba z'Eberuminati buli kadde enjigi z'ebisenge ziba zikuba si buli kadde naye ate nga kikolebwa nnyo kuba ebiseera ebisinga n'abeera baagala okutuukako ebuziba bakikola ekyo ekyokwegatta bakikola bayitamu ekyo kigunda ayinza okuba nga alina kyayagala okumanya oba nga alina amaanyi gayagala bakikola wano mu kikola kyokwegatta watukira ebuziba atuuka ebuziba nga gwe wonaabeera eno n'osaba Mukama Katonda kati wali yasobola okutuuka yegatta bw'asaba agenda ebuziba era mulimu realms ezimu oba mulimu ebifo mu nsi y'omwoyo nga okubituukamu oyita mu kikolwa kyakwegatta abantu okwegatta kuno eno bandikututte nnyo ng'ekintu ekikulu banditutte ng'ekintu ekikulu wootunuulira mu mawanga agasinga agakulaakulanye bayina ebibuga nga kyo otuuka eri ekisinga okukolebwayo kyekyo nanga olw'omukwano gwange eyandaga ekibuga eyo tondaga abantu batambula bwerere nga abantu bali mu madiniso bannagende nga sitaani abaddeki ebibuga nga Las Vegas bisinga Netherland eyo Los Angeles kati ezo tuli kati wetutuuka ku nsi nga Spain Colombia Brazil ndabanye Brazil aba Brazil kwegamba ensi z'obu ali wali Brazil bannaye wano omuntu awagira Brazil mbyemipiira nga bumugamba lwaki wagira Brazil bayina abakaza bayina abasooka okuyitawo ne basanyusa bo bayina n'ennaku nga zabivulunga ekyo osanga muntu nga omukazi nga almost tayambadde obanga completely nga ku mubiri gwaba ayambaddeko 95% sinene mayanga 5% nga 95% tayambadde nga almost bambadde so ensonga ezo abantu balina ozeegendereza nnyo kuba uzuke naliko nembagamba nti waliwo ebintu abantu batamanyi ng'ensonga ya trafficking, human trafficking baddira obwana obuwala ne babutwala ne babukozesa obwamalaaya abaana abo batwala bizinesi y'amaanyi nnyo ekola nnyo ssente babatwala abasinga babafunisa embuto oluuto luba lutuuka lulina stage ze lutuukako ne balugjamu ekyana nga tekinnakula bulungi nga kiri deformed ne bakikwala ne bakijjamu mulimu bwe bakikolesa nga babasasula mulimu babakozesa nga tebabasasula wekituuka ku baana ab'obulenzi babalaawa bakulaawa amazzi ago ne bagatereka oba si ekyo n'obeerawo nga gwe bakanya kuliisa bulungi kukozesa kinga omulimu gwo bakwagalako amazzi ago so ebintu bino byonna sitaani kati omuntu nsasira nnyo omuntu akyalowooza nti sitaani si bunafu nti sitaani kati ali mu ssabo omuntu akyalina mindset yo nti sitaani kati gwenwanisa omulokole yenna akyali eyo ng'okyali mugundi situganye nti n'amasabo geetaaga ommenya but neetaaga nnyo omulokole w'omulembe guno
obeere ng'otambula n'omulembe. Sitaani advances ennyo singa ababulizi b'enjiri essaawa zino abaliwo. Balina ebintu bye batamanyi, ebintu byebabuusa amaaso, balina system nabo bennyini nnyini ze balimu nga tebakola ki tebamanyi. N'osanga kati kankuwa ekyokulabirako nti omusumba asobola okuba ng'alina ekkanisa ye nga nnungi nnyo alina ebidongo by'ekkanisa. N'oweesanga ng'ebidongo byo bino eby'ekkanisa bennyini nnyini byapangisa ku bivvulu. N'abitwala ku bivvulu ng'akikola kubanga ayagala ssente obuweereza bubeerewo. Abakobezi bakumulekera. Nga ye tagenda sabiriza. N'agamba ekkanisa twagula ebizinda byaffe bino kabigende bikole. Tomanyi ebintu bineno mulimu ebintu ebimu bye tugira ensonga lwaki nze neewala nnyo ebintu nga bineno nti ebiseera ebisinga mulimu ebintu ebimu katugeze okugeza olina ekitundu ky'olimu wabaawo omuntu najja n'agamba onsanyusiza kwatayo 10 n'akuwa ssente. Si kibi okugaba naye ani akugabidde kintu kikulu nnyo. So Sitaani w'ennaku zino tetukyamulaba ng'owedda nti yabeeranga mu masabo, mulokole menya essabo. Kati bano abakyagenda mu masabo eyo mulimu omulokole w'ennaku zino ekintu ky'olina kati mulimu ebyoto by'olina okuba ng'amasabo leve wagisukka. Kuba kati Sitaani asinga takyakolera mu masabo. Sitaani ali mu bintu kati bye tulabirako wano masimu gaffe, intaneti, bivvulu, biki ebintu bino kati ebiri modern. Ekiseera kigenda tuuka ng'abasamize tebakyaliwo. Balina ab'amasabo kuba kati they are so rare. Ogetuuka kati amasabo agamu olituukamu balizimbisa bbaati. Waliwo nagendeeyo ng'essabo yazimba essabo liri mu kalina naye nga ekiri munda muli. Ogenda osanga essabo nga lirimu ne kamonita. Mulimu ka TV, mulimu zi speaker. Kuliko nnyumba za lubaale. Kati bw'oba okyamenya essabo linene eryaki eryagondi eryemmuli eryaki abo kati bali mu kweyiiya. Tho nabo kati ba agent bali strong naye kati fokasinga nnyo ku kinyusi bakubuno obuntu Sitaani bwakulimbiikiriza mbwe bakutta omusamize bannange yasaddaasa omwana. Sitaani alina strategies nnyingi so kinabagamba nti abalokole b'ennaku zino Sitaani takyabatya lwaki kuba bakubira mu muzannyo gwabwe. Akubira mu muzannyo yagenda kuteeka agenda kukola abantu oli w'amaanyi atandika okulimbiikiriza n'obuntu. Aim for the best. Kyekiri pasita yagula ebyuma naye ebyuma ate abipangisa ekyalo ebikuba n'ekimansulo. Ebyuma bya pasita byennyini babyogerako ne bawemula byebakozesa okuwemula okusina ekimansulo. Kakati olaba ebyuma bya pasita ate bebiweereza ekimansulo n'ensi. At least Bayibuli erina weeyogera omanyi nzikiriza nnyo mu Bayibuli erina weyagamba waliwo weeyogera nga egira gundi kiri mu Yeremiya weeyogera nga eyogera ku biseera eby'oluvannyuma. Mu Yeremiya yagamba nti we muliraba eky'omuzizo nga kiyimiridde mu maaso ga gundi makkati ga gundi ne baweerereza ku aluta nga mumanya tosobola kuddira ebyuma by'egundi obitutte biweerereza eri ate obize. Era abalokole babimulekera abalokole bibangisa wapasita mwe yagula ebyuma mukimanyi bulungi nti pasita obuweereza abutwala naye ebyuma bate mubijja eri walala kati ebya pasita babimulekera kati musajja wattu ayaggayaga kabitwale mu mimaaso ate akoleki. Supporting abantu bamwe mu church. Oli mu church muganda watunda ekipooli. Oli mu church muganda watunda engatto. Oli mu church muganda watunda engoye. Atunda soda ne ku mikolo za church. Soda mumugule eri walala. Mufo ky'okusooka okuwagira muganda wammwe. Lwakuba kale olumu mulimu ne bannaffe abooluganda nga wandyagadde omuwagira. Naye nga tawagirikika. Waluganda yafuka oluganda. Oluganda nafuka oluganda nga naye tawagirikika. Okulabireke Katonda ajabimalawo mugaba Luganda. Omuganda alina olugero olugamba nti agali awamu egalumenya naye ate n'amaana agamba amamesa amangi. Galina mukulembeze olugero tegesimira bunya galina agakulembera tegesimira bunya galina agakulembera. Kati abalokole b'ennaku zino tuleme okubeera amamesa amangi. Kiririza musumbawo abasinga tuve ne bagenda ne bakola bye baagala.
tebayina, they are not in the same accord. Bible egamba nti bali mu kisenge ekyawaggulu nga bonna bali mu mwoyo atya omu ennimi ne ziryoka zikka. Lwaki ogendeewo omusumba gw'otakkiririzaamu gw'omusumba tomukkiririzaamu buli bwatula omuhala omukaati byayambadde ero sibitegedde naye omusumba talinayo tayindala gendeewo omusumba akuwa emirembe obuyitibwa bwo tebuli mwoyo gende mufo ky'okujeregereza omusumba ojja kufuna ebisiraani twalina eŋŋombo foundation yaffe eri enkano gijjukira era nga tugikozesa nnyo nti mu kyaki era nga bwe tuba tugenda okusaba tumala kwebuliifinga nga ŋŋamba abaana nti mu kyaki bw'otajjaayo mukisa ojjayo ekikolimo kuba bandopiranga nnyo emisango ono pasa yabadde abuulira ng'onankubala babandi ono nga bwegadde afuluma agenda kufuka omu yasibira munne mutooyi kati olira ebintu gikundi julia gisibira munne mutooyi kakati neŋŋamba gamba nti banaye mu kyaki baanammwe mutajjayo mukisa mujjayo ekikolimo kituufu gwe kyaki kyotawulira mu mirembe kyekikutuusa mu butebe mu maaso ojja kugenda mu geyeena gendewo omusumba gw'owuliramu emirimu akusumbe kiringa ono kabaka omu bayibuli taata we yamala okufa n'addira ebintu ebyali mu yeekaalu ya Katonda eya Sulemaani gye yali yazimba byonna n'abikwata n'abijjayo ati n'abiteeka ku byoto by'abakatonda abalala. Katonda n'atuma malayika newandiika ku kisenge kyawandikibwa ekyo kijjuke newandiika ku kisenge nemugamba nti olinaku ziizo obulamu zikoze eki era nga we kyali kyawandiikibwa ebintu byonna byonna Sulemaani bye yazimba yeekaalu gye yazimba eya Katonda ebintu byonna baabijjayo nebiteeka mu byoto by'abakatonda bali abatono. Sulemaani yakola ebintu bingi era we yakola ebintu bingi ne Katonda n'amugamba ekiri mutuukako era kyekigenda otuuka ne ku baana byonna byatuuka ne bituukirira. Kati teri kintu kisinze kuba mulokole w'ennaku zino bino ebigambo bigenderere nga butaba mu mwoyo gumu. Butaba mu mwoyo gumu ne bigaba makani beba famire terina liidi omukazi yefuula ddala liidi ewaka kyekintu sitaani asinza okukozesa okumenyaamenya ekkanisa okumenyaamenya buli omu. Ennyumba ebeeramu ebyama nti omuntu n'ozibikira ekiki ekyama nti mwina owooluganda ali bwoti amusirika naye ate gwe owooluganda wabeera bwati n'omuddako eri n'otamugamba n'omuddako owooluganda oyo sisita gundi oyo yalina engatto yagwa olubege naye otamutuukirira mugamba bagenda oyuzaayuza mmwe ow'omuloko w'ennaku zino yandibadde ali advanced. That's why mbagamba mbeera advanced sitaani mumulowooleza waali yasukkawo kuba essaawa zino buli kimu kyonna kyonna kati ali mu kweyubula buli kimu kyonna kyonna akikubya ensi ebimaaso omubiri abakati abantu tebakyekweka ku internet edda ku internet besti yogera ku besti situukangayo ku besti besti situukangayo naye okutuukayo nze by the way wenabeeranga mu bantu abo emirimu gyange gyali corporate keera kunyirira nga ntuuka ne mu kifo and you will never notice anything. Gwe mwana Katonda katukomaawo leero naye tulina mukwano gwaffe CEO Ingrid Zlika Entebbe birthday mukwano gwaffe ono y'omu ku bantu abaasooka okutwesiga n'atuwa omulimu ogw'okudesigninga hoteero ye ennene. Twedesigninga nnyoko amayumba g'abantu gardens biki hoteero zino entinitini naye hoteero gaggadde. So yabadde birthday Ingrid kwagaliza birthday nnungi mukama ayongere akuwanguze ayongere akuwa omukisa tukusabira akuwa amagezi akuwa okutegeera blessing efamily yo blessing olubuto olw'emikono gyo n'ebigere byo era kwongera emyaka emirala mingi nnyo mu maaso akuwa omukisa oveeko omukisa era akuggyeko buli kyandibadde ng'ekikolimo buli akusemberera akuggyeko mukisa aleme kujjako kisiraani. Tusaba mukama taata blessing hoteero yo Ingrid Zlika Entebbe ejjule bantu ku bantu restaurant abantu ku bantu abantu bayinza okugamba oli mulokole ate ogamba restaurant andiba nedda ye muganda wange ekyo kyakkiririzaamu bw'aba tannakkiriza nti bba
tanajuulira nti erina obutaba mu bintu bye, situlife tusaba Mukama agimuweremu omukisa.